ebikumi n'ebikumi by'abakungu bazibeetere mu kuziika Abooluganda abasatu abafiiridde mu kabenje akagudde e Kiwumu ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Mu kabenje kano luli yalemeddwa okusiba n'etomera emmotoka endala okali ne wiisha abagenzi mwe baali. Abaana bano abasatu baziikiddwa ku kyalo Bwigamiro mu ggomba lya Ruteete mu disitulikiti ey'e Kabarole. Abaana bano kuliko Yuri Kikamulasi Mugamba ow'emyaka 61 era Ewinyi Mugamba ow'emyaka 23 ne Tarabya Njero Mugamba emyaka 21 nga ate bafaotupoto okulya Ssekukkulu nga badde e Kampala. Okusabira emyoyo gy'abagenzi kukulembeddwamu omulabirizi w'Olwenzoole Right Reverend Robin Sembo asoomozeza abakozesa enguudo bavugenga n'obwegendereza kikendeeze ku bikangabwanga bino. Wabe wegaali owa pikipiki wa motoka loole baasi, let us use these things responsibly. Abantu funa motoka in good condition, wala wegaali wa pikipiki nsaba abantu bagumisize hanguudo ba bodaboda n'abantu police officers speaking make a report bodaboda bisira abantu benga bafiire abakutagumisiriza. Omulabizi atadde poliisi ku nninga esse mu nkola abateeka ag'okungudu kuba obubenje bwetiridde obonje. Traffic department now to the service strictly people should be given very punitive what punishments abantu bafuirwe okutuulira hanguudo okuba onachekera bahise 10 agenda. Omulamuzi Paul Mugamba tata abaana bano omuto awulidde abakungubazi byayize mufa ku abaana baabwe. Certain tenure regarding life. A child may be born today, born tomorrow. So I gave birth, I was young. I didn't have time for my children. But I thank God for the grandchildren. I love you people very much. And they do love me. And they show me love. They tell me everything. They are close to me. Gavumenti ekikiddwa minisita w'obutebenkevu retired Major General Jim Muhwezi agambye nti olukiiko lwa minisita lwatandisiddwa okusala amagezi balabe engeri gye bakendeeza obubenje. People died because a trailer lost control. What caused that was the car in dangerous mechanical condition, was the driver, a young boy. Abengenda abaletwogedde ku nabatendereza abaana bano olw'okubeera abakozi n'okwagala kwe babadde nakwo. How can this be changed? How can there be quick action, faster? Maybe people can be saved, Had we not even followed up with this one person? One thing about it is he was very much himself without apology, and he lived in the faith that he was loved for who he was, whether what or what. Olwo aba A+ bakulembeddwa abakungubazi okuziika abaana bano mu nnyumba yaabwe ey'olubeerera. Jonathan Singwire yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV.